Balamusiza bonna abatulaba oba abatuwuliriza amanya Lulese Bunza ndina mukulu Muzungu David Olale. Okusibuka tusibuka Bulemeezi kyalo Kakute kyamiraawo mu Kiyana ngodde ngeki so ndi muna Bulemeezi kadde baawummula bombi omu yawummulira Bulemeezi awo era awo ku kijjaawo twamuziika Balemeezi Lule omukadde omukyala Nzaala ofukamira mu kokatona naye mukadde omuzaala Nzaala yasaba tumuziike ewaffe wano e Buwambo mu Wakiso bwe yawummula emyaka egiyiseeko emabega so ekibuga kyange Buwambo bwe nakulira naye nga okusibuka tusibuka Bulemeezi. Waliwo omwami gwe nagobereranga ennyo ku Radio Uganda omulinako akakwata Biba Segawa kika kyaffe unfortunately yabulawo obuvuzi kiri nnyo mu kika kyaffe naye tetumanyi lwaki tukina naye tulina ekizibu ekyo eky'abantu baffe ababulawo alisa ababulawo abaasooka tumanyi zaali ntalo kubanga baali bajaasi tuli badde nono naye yabulawo wadde teyali mujaasi naye David Segawa kitange. Yes, kubanga ebweru waliyo stress zaayo kati olina okufunayo ekintu kyojjamu emirembe. It's a general eryaffe nga bw'olaba Lingala bwali ow'Abakongo nga bw'olaba R&B bwali ow'Amerika Kadongokamu waffe and we ought to embrace it kubanga babuuza which kind of music you playing ewamu I can comfortably say Kadongokamu nga nkubiraamu nensikayo gwensikayo. America eri advanced, okay? Yes. America emaze emyaka 2 since independence plus. So America eri advanced. It's very hard comparing nayo. Naye balina music genres nyingi of which country music efaananyizanga ku Kadongokamu byebyefaananyizaako bakuba ndongo buli ayimba music yo alina okuba nga amanyi okusuna gita si bye bino byowulya walala DJ n'asuulamu alina okuba nga amanyi okusuna endongo akuba eŋŋoma so bali very developed balina museum eyaabwe balina Nashville Tennessee nga base yaabwe music gyeyatandikira and they embrace that area. I think naffe singa tufunayo omukisa twandifunye netumanya Kadongokamu yaffe base eri luddawa netubeera ne museum yaffe I think naffe twandikopeddwa. Kirungi kya Africa in general oba Uganda nti tulinayo amawanga edda agatukolera dda bye tulina okukola tulina kwegomba netugamba mukola mutya naffe netubireete obeera eyo gy'oli nga Mukama akusaasidde olina enfuna gy'olinamu enfuna gwolinamu akasente nze nalisabye omuntu n'akoma wano n'agamba you know what nafunamu akasente Muzungu David oli luddawa nalabye okola ekintu bwe kiti njaga tutandike museum ettaka liri luddawa ettaka eryo n'oligula for the good of Kadongokamu music board nesettingibwa organization nesettingibwa ng'erina ba board of directors abatunulira heritage eyo so netusettinga up museum yaffe kubanga kati otereka catalogs nyingi eza Kadongokamu leero enkya bwe sikusanga tugambe totuuseka catalogs zetu tumanyi wetulizisanga catalogs zetu tulina zireeta mu central position gye tuyita museum netumanya nti catalogs tuziterese nti n'abaliddawo balizitegeera ekikyo neŋŋamba opromotinga kintu kyaffe Kadongokamu music waffe is indigenous to the land neŋŋamba ino kubanga Abaganda bamuyimbye abatali Baganda bamuyimbye buli omu bamuyimbye music waffe nga bw'olaba Lingala neŋŋamba you know what I think this is the best opportunity okukwatagana n'omuntu ayagala ekintu ekyaffe kubanga natuuka e Bulaaya nendaba tibagala kintu kyonna kyonna ekikonsani n'omuddugavu okitegeera okujjamu ng'alina wakifunyamu sente tetuna kutuukako eyo level njagala okujjukiza nti obulamu e US bulala nnyo ku bulamu obwa wano kusanyuka kutono muko kubanga okukola kusukka amasanyu so tetuna kutuuka ku level eyo naye the fact that kati okiŋŋambye nsobola okwogerako n'abamu ku bafo abantu nina abantu bemanyi nga mukulu Serumaga amanaging ekimu ku bifo ebisanyukirwamu tulina ekifo kyaffe kimu ekyaggalawo rendezvous nakyo kyali kifo kyaffe naye I think naalibadde n'omukisa okwogerako ne bana abakulu netufunayo olunaku asisi nga lwolumu luli dedicated to Kadongokamu. I think that will start driving the idea back ebivulu bino byetukozesa okukiringa stress mu kukola okungi kwe tulina nice nakulya wa Kadongokamu simanyi lwaki tebajja mu America but don't forget Bannayuganda basooka kugenda Bungereza so Bungereza as far as tuva ku East Coast
tuva ku East Coast, Massachusetts. Matter of fact, for abamu tugiyita Little Kampala. I think tulina chance okutandika okumarketinga abantu baffe ababiliving mu Kadongokamu ba artists okutandika okujja ku East Coast. Bato bange b'Amerika nnyo. Bato bange b'Amerika nnyo. Every 2 years ngezaako okubakomyawo ewaka to appreciate wagye nava. Naye nze ngamba ekibuuzo kyandibadde nti kyava ku kigo kwagala Kadongokamu. Nze Kadongokamu mulabanga rap music. Rap music ayogera ku struggles ez'abantu bano. Rap music okusinga abaddugavu baba boogera ku struggles mama we ze yayitamu, ze bayitamu okula. Kadongokamu naye musomesa. Asomesa ku osooka okwogera oluyimba lwonna. Naye Kadongokamu asooka okwogera ku story y'omuntu gy'avudde paka okuyingira ekibuga. N'olaba now you can relate. So Kadongokamu sinamusomesa ku baana unfortunately kubanga they are a little bit of very different. Kyensinza okukola kubaleetanga Kampala balabe gye tuva eno waffe so that they appreciate it. My hope nti bakomawo bakolere naye weeruli mwesimye abalina bakitammwe abakola enteeka nemutusanga bwabo so ngenda netunuulira abaana bange nga embeera gye bakuliddemu nene bagamba mwesimye abalina bakitammwe kubanga nze ebimu abaana bange bye balina saayina chance abakirabo tubeebaza okubeera nti bwe basuubiza batuukiriza ate balina poloti kubira ddala ku mufuna mpola kubira ddala ku $1,200,000 okutuukira ddala ku ssente zoyinza okulowoozaako ate balina n'essomero Piers Primary School ate balina n'ekirabo Soccer Academy. Kakati mu mbeera eyo yonna beekwate mu batwalira abaana Piers Primary School esangibwawo Buwambo mu kibuga awo wakati oba otwala omwana agenda asome ku nsimbi ate yatugambye nti balina ne basare balina basare okutandikira ddala ku $10,000 okutuukira ddala ku nsimbi zoyinza okulowoozaako bannaffe ba Piers Primary School. Kale twekwata kirabo mu buli nsonga asobole okukulaakulanya olulimi lwa Ssaabasajja ensonga zonna zisobole okuba nga zitambula.